buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde wadde ogamba ki wamma oli ebyo bikikaroti simanyi ana bikoze mami nesanyu mutegeeza nti biza yange etunulidde ye etutunulidde eti ate wagamba bagenda bafunira wagamba ono alina kuwa sente zakulya zakulya ki yali asajuza yali alina bwa ate kati lwaki omuteekako ebyo ate wakyandikako visa yali agenda ozibawa yakomawa just visa ze Dubai zadde zikyaganyemu naye mugenda zifuna gwe soka olinde ensi yonna ngibuulira ekintu naye ate leka kuula nnyo kati oyagala kunyonka buyonsi sebo nno nze nja kutuuka ekiseera mbe nga nsikamu n'amagumba okuba akasomo omanye okunywa obuugi n'okoona n'eggama wansi okasike kati olazeewa gwali ate alaga ati akajanja kwega wagwa ku buzibu bw'otamanyi sirina kyakukola kubanga ate bwe nva waali ate naawe mba sikyakwakisa ensinga olina omanya ennaku yo wabawo lwe nange nzijeeyo enjala naye nendowooza kwata essaati ye empya nze nali lumu nali nzijeeyo enjala ku ssendi ono naŋŋamba nti please baako ne wookoma baako wookoma osusse omuntu yagiya nnyo enjala ate kutambi bamukola kinema abajja mmanya be bamanya ebizibu byabwe kasita gwe wasiizinga lwaki olwana entalo bwe bakuyita tojja otolwana ntalo meka kati tukola ono azannya ebintu bye bagambye bagoba n'okugoba bamugoba kati watandika chano yo bagiyita mu Sudan tufa wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia akoze Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwate emotoka nga ate batuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye anyizaka switch nezikira mu kkubo wakati wa buli katulyawo akanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawo sonde zepajali asofune emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. 56 Stickman mu Sudan UG kino ekiwala kye baleeta kirabika bulungi bagobye ne baleeta omuwala mujja tegeera naye no Stickman olaba kirungi n'otandika ekikyo abantu mbagamba nnyo ekikyo kuba kati eno YouTube tetulina sente gye tugisasula kutandika tewali otandika butandisi gwe n'obeera n'amaanyi osobola obeerawo nga weesibye ku byoli byakugamba ate wafunye kamera iPhone yiyo ne gundi omaye ebintu by'essimu nze nabitandika ne banvuma era mukwatakwata obusimu kati abantu kasita bategera tekinologi n'ekiri tech savvy kati bali mu system eyo kati iPhone ki agiteeka buteesi mu 4K ekifaananyi kibanga kya kamera kirungi ng'avuddewo weetuli okubeererawo watwagalira wonna ng'otwagalira oli ku Executive Media it is the short and big show live how are you bro okay how are you akasati maanyi kata kasati nakagula London London ko kati nkasabulukuludde leero omanyi abantu bagenda bagasiina ngoye kati kano ngenda kukambala emyezi ng'egi bagenda kukalaba kebatemyamu bwe bati akatrendinga nebule obutaba na mpisa tukola oleekaana onywa buugi bwa layisi anywa obuugi mu bikopo bya plasitiki namukasa weewale ebintu by'okutema ekigambo ku Dr. Ruth
tannagendako kwetonda namukasa omwana oyo Dr. Ruth Kasolo Dr. Ruth yagenze ne yakola pate muyetonde kati ekimuleetedde bino byonna bye tulimu she has chosen because argument ze nali manyi nti ndowooza naye mukazi namba emu ali ku namba 3 okitegeera bw'abeera ku namba 3 bw'abeera ku namba 3 ekimuwala nnyo oba ekimwogeza ebigambo ebingi kwamira Kasolo alinayo omwana mwamira ekyo kimala awo balinga babiri you see obuzibu bwe tuyina mbadde njagala mugamba nti naye a lady of her stature kuba doctor sitali ku kya PhD ekyo kya doctor naye nenzijukira laavu temanyi ebyo naye yerekeremukko kati gwe Zubedah wano wooli omanya example ojjukira wano we bagamba nti weekyaye ne mwamiwo ebigambo ebyayogerwa tewabiraba wayogera ebigambo bingi nali senda akakunnyonnyola kati ekirungi omwami akyajjeewuwo ate omwami akwagala okiraba abo abakyala bonna obutayomba Kasolo yalina tuula n'abatereeza abakazi abali mu poligami abakazi bonna abali mu poligami ekibatabula kiba eki nkwe za musajja tewali nkwe zaamwo abasajja bonna abapoligami bonna balina enkwe ono kati nga mukazi namba emu ne namba 2 tebayomba babimanyiira abeeko ne waakoma kati yagenze kukola mikolo bagamba mbu abantu tebazi simanyi omugenyi omukulu teyalabise ezo mbozi za Namukasa kati ekituufu kiri ki ekituufu kiri nti yakoze omukolo nga bajjamu ba staff babawa oba certificates era mu hoteri y'omusajja yabwe babiri eri gundi Solo Heights yabwe babiri eri awo ku kkubo naye why bebamanyi naye ye ng'omuntu omukyala awo kyennabagamba kiri poligame bw'omuyingira ng'otegedde nti tuliyo bameka bwe tuti ate afune n'emmizi abakyala bonna omanye nti nze namba ki teri mukyala w'amaanyi mu ggwanga lino nga taliiko munne kati gwe nno okyesiimye nti Amira ate Amira ye yeewa n'ekitiibwa baali bakusibyeko ka namba 2 nga katambuza kyayi oba buno obw'amawulire bwe tubeeramu ne kalyoka kakusojja ne tukawagira nga ffe b'amawulire tuli ku muntu genda mu maaso nawe ofune wooliira buli akatunulako vizavi n'okutunulako ennaku n'ebatta kuba abasajja bo tebalina fomula okitegeera naye mu byonna bw'olabanga embeera bwetyo naddala otunuulira klasi yo n'otunuulira n'embeera gy'olimu n'ogaa kati kino kyo kankimma amazzi teweetaaga nnyo kunnyonnyola kajuisi laavu terina class ateina naye oluusi weerekeramukko olina okwerekeramukko ekirala abantu abakuli ku lusegere manya nti information bebagitambuza abantu abakuli ku lusegere begendereze bebatambuza information yo era nze ŋŋamba nnyo abasajja nti mukazi wo waliwo omwami eggulo yampeereza message naye abakazi bali mu mbadi omuvubuka yampeereza message naŋŋamba abadde alina omuwala gwakwana kati omuwala yamugambye nti agenda waabwe okitegedde mu kumugamba nti agenda waabwe n'amulaga nti ewaabwe mu kyalo oluusi amasanyalaze gabaako tegabaako kati mbwe emisana abeera essimu agitutte ekyajinge ekiro n'aba nayo aye naye aba nayo katini kumbe omukazi yabulookingaani omusajja ali mu bwenzi kati kyekizibu kyava olabeera tulwana nnyo omukazi talina kubaako mikwano gyo gy'amanyi olina okirwanisa ebyo ebyekisirusiru omukazi talina kuba na mukwano gwo gw'amanyi nze nakyantuukako gwe kyali wange amanyi mukazi wange n'ennamba yagiina n'ewakajja ogendera omukazi omufumbye nti tulemedde wano ate olaba akutte wansi ne waggulu ng'agamba ogambye oliwa nagenda obbigwako nga kali eyo katambuza lugambo bekalumuwa kakonoonedde future nenkagoba kali eyo kataayaaya n'ensi ate kajja ffa bubi lugambo obeera otya ng'oyaga kyankalanya makagambo okiraba kyenkunnyonnyola otambuza omumwa gutambuza kwe bava okwagala okwana abakazi baffe kati ono yategedde atya nti bamublocking anti kati agende wa mukwano gwe kati mukwano gwe yakwana mukwano gw'oli
ba mukwano amugamba munaye mukazi ali mukyale eyo simu yete nawana ye serike yafe nga tumulaba ku status wano wuno nga ku status yetaddeyo n'omusajja oli bali okwo bali kalangala bali ku lyato bagenda kalangala bali kalangala okitegeera omusajja bamubisse ng'abalala bokka be balaba kyakiboolaba oluusi omukazi ne baafiirwa ewaabwe mugambe togenda oba mugambe nnyindaamu bwe nfuna obudde nkuvuge emba sibufunye bireke oluusi waliwo woolina okukambwalira omukazi n'osigala muga nti abakazi baddeyo ku byalo ne balaba bu boyfriend bwabwe okuziika olina kuziika taatawo maamawo jjajjaawo oba mugandawo bino ate muganda wa maama yafudde nedda alina abantu be bamuziike beera wano ewaka beera wano ewaka okitegeera kye ngamba because kyekyo kati yagenza okukebera essimu nga bamubulookinga ennaku n'emuluma bambi ebizibu bye byamuyinza ate yakubidde enzi kati nga gwe ngenda muyamba mugamba gwe gwendudde owuliza oŋŋamba kina ngamba omutima mpulira kati ne muwa amagezi ga mirundi ebiri kuba namubuuzizza omukazi okyamwagala naŋŋamba Kasuku omukazi nkyamwagala naye mpulira omutima gummenyese kati nemu options bbiri esooka mugobe throw out the idiot gwakyayagala ate anti namugambye option esooka mugobe naye kyomugoba ne muga nti sooka osiriikirire okirowoozeeko nnyo omutima gwo gukole ki gukkirize eyo option emu option eyokubiri gye namugambye nti omukazi musonyiwe weefulire ddala nti kuba ate namugambye nti bw'omusonyiwa tobyogerako kusonyiwa ne batakyogerako nkubuulira gwe wennyini weeteeka mu layini anti kati omulinda wayisewo emyezi nga 6 n'omubuuza n'omuga nti naye ojjukira lwe waŋŋamba booti n'osirika n'ategeera nti wamanya tewali kintu kisinze kumenya abasajja nga kulaga bakazi nti balumiddwa waliwo ebintu ebimu by'olina okufa nabyo n'oguma nabyo n'oga kino nkimize ng'omusajja anti kati options ziri bbiri kati bw'omala obimugamba n'omusonyiwa ne kibaaki kyava namugambye waliwo ensobi ezimu ezikolebwa abavubuka nga tezikyadda omukazi omaze okumulaalaasa buli wamu nga bwali omwenzi nga be yakola ki ali ne bakulaba naye nga baagala n'alyoka agamba kyazayo musobola gwe temufaayo musobola ontegedde bulungi thank you kajuyisi kaawe kano kajuyisi nakajje ku kodi nakafuna Saturday kabadde mu fridge naye omukyala ngambye ku makya nti kalamu kalamu kaaki kaloti watermelon n'emiyembe kati omanyi nagula zino fridge za LG zenina ewaka ennene ezeggula beezi zenagula kati bw'oba ogiprogramminga onyiga ku luggi wano n'oteeka ku 1 quick freeze ne kagikwata bee kati ebadde mu ice ennaku ezi abadde tayinza kufa ne mujjayo it's the advantage of having money si bino byakupapya abantu ng'akola gym so that tosumbuwa abantu nti bale juice mu munywa mwange ajja kufa ate waggulu tutaddeyo enkoko okitegedde so I bought a very big fridge from LG at 4.5 njiraako kasanikira ngo buli kimu ogenda okinsabiriza lekerawo ebyekisiru mpaako kale nkuwa ku ki mpaka juice nedda lekeraawo njagala kubuuza ku kameramaani wo is a stupid idiot ensi yonna yamukooye yamukyaye nenva cameraman you are stupid you are fucking idiot abantu bagambye twogera amabina bagalagala oli eyo you are idling agambye bana ono cameraman omusiru wamujjawa negwe olina engeri gye waggwamu muganda wange nalinjidde waggwamu nze nategedde bina likuyisa bubi si bina nze omanyi kankubuulireko ekikazi kyesiga ebizigo paka eno mu mpataanya tewakiraba buba ne oyiro bwafuna ebikazi byafuna oyiro n'olyoko kati oyo oyiro gwe basigako abika bigodogodo tomanyi nti abeera n'ebituga ebigodogodo kati buli waayisaako baati n'abeera ng'akoze eki nga wawumbyewumbye naye kyali kikazi kiwanvu beekiti kirina amabina
n'oggwamu muganda wange n'ekitunuulira ne ŋŋaaba naye omwana alina ge gye yakusise fesat n'agisembeza ate abo abaana ba tiktok abo mumanyiira bali mu kumbeera ya kutabula makaago nze amaka gange tegakyatabuka kati bali abo bali abalala ne beeyogeza bino bannaye kyokka kati waliwo nno biri ebyo wagamba nti nazaala abantu tebakyagadde waliwo yaza mu inbox yange n'agamba but Shamim ne Kasuku mweddeko mwe singa baba bagadde bamama bamwe muyinza okyaga ne mugamba mukwano okedde onyiiga tukyali mu January twakatambulako mwezi gumu obusungu buviira ddala ku ggumba ku myezi 12 twakatambulako mwezi gumu twakogera akantu kamu bwe kati kati nazaala ye aba akyalira ki omanyi temwagala bagamba mazima short and big show egenda kubejja buli wiiki onyize mangu mukwano naye nze munnaye Katonda akyansaasidde siira bajja mu inbox munnange oba just mummanyi waliwo abajjanga ne mbira ekifaananyi ky'obusolo n'ekimuweereza ne mugaakwatira awo omuntu okimuwa naawe weera n'amanya nti akajanja ke kabaako we kakoma Zubedah ebintu byemanyiizi ffe kati emyaka gyaffe gitandise okubeera ntukula semanenge n'aleebeeta batakyali ku mubiri bwati okutamu katini bwoti n'okyekuba okuva emabega n'okimuweereza n'alwana n'ebisiraani yamanya kati gwe oteesa you are who nze munaye Katonda ekirungi yampa fiizi yafa tayira wagambira nti nayo noona sente ze kyayina era buli muntu ayogera nange mu buntu bulamu awo ojja muwulirira kabeere jjajja wange kabeere mukyala wange buli omu alina kwogera nange mu buntu bulamu kasi tojja n'omuliro oba weeretedde obuzibu kati of course era babiraba kati mukyala wange bamugamba wafuna ekintu kyoba nakyo wafuna ekintu kyoba nakyo she's happy waali najjukira nti gwe mulimu nakkakkana so it's life kati gwe ojja kubeerayo okubaga nembalaba banaye oba mukyala we alowooza talina kyalowooza era bw'alowoozaamu n'agamba nga gwe naye banaye omusajja oyo najjukira I am her one and only the honey, the sweetheart, the everything. So gwe munaye Zubedah weesiimye okyalina abakuweereza ezo message naye ojjewo ekifaananyi ky'emiguwa ekifaananyi ky'emiguwa n'okimuweereza n'afaafaagana nagyo okitegedde yes ensi waliwo w'olina otuuka n'ogema akamanyiiro nga bwala gavumenti eno bwe yakera ku makya n'egema polio omulundi ogwo kick polio out of Uganda ekyo ne kivaawo kati okera ku makya n'ogema abasiru nze ng'onkubira ebyo ebyekisiru don't watch ayagala okubuulirira bannange naye bannange mweddeko kati waliwo adalaga nti banaye Kasuku ali wakato ali mu short nabalabye gwe tewali buzibu gwe jangu ewakato ng'oyambadde engoye ez'olaba banaakuyitayo okwogera you see that we are not at the same level baakulabye ng'oli mu short naye ne bagamba jangu oyogere ate nze era sinadde sigenze kwogera kuba alidde oganye n'okugaana nabadde nzize ku mukolo kujjukira anko kato yes ne bampita nze saagala nnyo byakwogera ku mikolo by the way naye because I'm Kasuku you people love me you want to hear from me you say noyimuka n'abantu bakuba engalo kibagambe enduulu neevuga neŋŋamba yes you see some of you think we are on the same level we are not gwoyeyo wange ali wannyabo onneesibyeko bato yange ye Canada tugisuula ekye Canada oyongeddeko kyali boto ye Canada ebyo baabigula China yakulimba ye bannaye waliwo yampeereza message n'aŋŋamba ali Denmark naye namba akozesa ya wano ye Bridget mbw ayagala tutwala Abu Dhabi mbu tumutambuliza ekyeyo naye akasembyeyo yasembye yagamba but you join me in your group n'aŋŋamba
ono tayagala mugatta bugasi mu group kweri nga mpise omayeba muva bulaya abo balaba ennaku zino baategeera nti tetukyayagala tumanyiira kati baba alina kyakwagaza asooka kugamba kyoyagala asobola okujjala nga Zubedah kati eyo hijabu gy'okola enze olaba nyinza teekamu ssente ntya nyinza teekamu ssente ntya nadde ndowooza naye nga woona kyakwagaza kiri ekintu kimu ayagala oba waliwo omukolo gw'ayagala ogendeko oba alina ekintu ky'ayagala omukolere n'alyoka akukooninga kati n'alyoka amayiza nga guse kukiri naye Zubedah waliwo omuntu gwe njagala okyaze kati eno aba akulaza ebyamakulu bingi nolowooza ategeera kati nababuuka bajja mu inbox Kasuku njagala ku namba ya Zubedah be balaba tobaddamu bino byendwawo okuddamu message ne mbyange ogenda yayongeddeko message by the way Kasuku njagala kuwaayoko ku ssente essimu ye ereeta mannya ki oyo simuddamu simuddamu saagala kamanyiiro simuddamu ziweereze buweereza kubanga era oba olaba amanyi ogamanyi naaba gwe kasita ogiraba nga ntuufu teekako buteesi ssente kati sooka ombuuze Kasuku oli otya nkwagala nnyo essimu ye ereeta mannya ki ompeereze $100 omala oŋŋambe nsaba ku namba ya Zubedah kyanguwa I don't want to be manipulated kyekizibu kye nnina kyokka oba gwe jangu direct oŋŋambe Kasuku nsaba ku namba ya Zubedah teyabuuzizza bbiru yaffe nabimubuuza byonna nangamba all expenses era nangamba wano atonya February obanga 18 bw'atonnya nga tugenda kati bw'atonnya yaŋŋambye kati kamulinde bw'anaatonya be tunaakwatagana ssente baazimpa nsasula abanaakufuna visa ssente azimpe tubuukinge kasi wano tuvaawo buli kimu kikoleddwa teri byagenda eri kubonaabona yaŋŋambye agenda tukolako byonna so I await kama atusaasira abikoleko emungu alina tosaasira busaasizi muganda wange owaye ebintu bya Chosen Becky gwa birimu jjukira oli mukwano gwa Chosen Becky biri bitya bituufu abaana b'ekyawe byaddala owaye Chosen Becky ne Amiri beekyawa ebyaddala ge mazima naye nze nawulidde from all angles obwenzi bwa Chosen Becky bo weebuli ge mazima tebamuwayiza yasooka omujjukira omuvubuka yaleeta ebyo ne tugamba era nali omu ku baasooka gaabaasama nnyo kiki ekikubisa munno bw'otyo story buli lwebeera repetitive otandika okubaako ebibuuzo bye weebuuza naye obwenzi bwa Chosen Becky weebuli okusinziira ku bye mpulira ne bye nnina mu inbox yange ebirala weebuli Amiri naye story y'okukuba erabika okuba ntuufu nga naye yakuba omwana nga kyamukubya kibwenzi kamanyiiro na jjoogo yavaako abakazi bamanyiira Zubedah tumanyiira ate nze waliwo ate abakazi bwe tuba twasazeewo kumanyiira tumanyiirira ddala nze ate era naddala nga tuyinamu wano lumu nali ngenda South Africa nali nkyaziza aba Chosen Becky abo era nga waliwo okusika omuguwa twabakyaza ku spark awo ku macaka ne balwawo awo nga balinda oba baali balinda ki kati mba ntudde ne Ronnie Maaka wano Ronnie Maaka n'aŋŋamba yandaga nti waliwo embeera y'osika omuguwa kuba ne bbaawe yaliwo naye nga ndaga nti si kangu yali andaga nti si kangu waliwo omuyimbi n'aŋŋamba kaboggola n'okuboggola waliwo omuyimbi ndowooza yatandika ne Chosen n'amuwandiikirako ba n'ennyimba oba mmeka yaŋŋambye n'aŋŋamba olaba oyo omuwala gwe mulaba si yeye si yeye n'aŋŋamba omutuufu ne mumulabako teri asigala naye neŋŋamba oba abayimbi beewalano babiki nagenza okuwulira nga n'abalala bwe boogera but of course that is expected baserebu bonna Zubedah nze naawe fe abatalina feesi bbiri kyolaba kyofuna wano ojja omanyi nti bw'onoova mu layini ngenda kukuwemula bw'onojja nga oli muntu mulamu tugenda olwokwagala nina nno gwe navumyevumye layira yazze mu inbox yange aŋŋamba mbuno njagala oteekeyo kabasiita alina omusajja kakati amawulire nsoose gawaggwe mpa n'ennamba ya Kasuku naye nga mwene mugaba mukwano kati tufuniramu wa bwogatuwa bwe tuga breaking nga ffe tusoose balina akamanyiiro stop akamanyiiro naawe namba ya Kasuku njikuwa ogikozesa eki mpa ku chapati erabise bulungi mpaako tomuwa mukwano kuba anyimye kajuyisi mpa ku chapati muwala nze namusabye ekyayinaamu tabanga boto bagimubbyeko ye Canada owaayi
oyo muwala aleeta chapati aliwa gundi onajja si yakola wano wansi muddugavu olala muddugavu ye yaddugala alinga kisiikirize olemwesebwa akati sikansike kano nange mpaaka kati gite yonna katugirye genda kola ensi yakukyaye ekyayenda kano kaki naawe kumpa kati kano sooka olye nedda mukwano onyumya juice kano kaki wuliriza sooka olye chapati tugisabyeyo babiri sooka olye otobyetobye mu kamwa saliva l'amaleiza gye otobye emimwa kwata chapati yo tewali buzibu kwata chapati kwata chapati engano tejja kuntuusaawo kwata chapati nyeko bro tonywa juice lekeraawo ebyekisiru gwe walayi chapati entuga billah owaye waliwo ayina ku mazzi awo anayina ku mazzi amuwe gwe omwana aliwa gwe amasusu gasondo jajjiga yava mu ebintu byekisiru ojjagga ya chapati osazeewo nfe abasiraamu musiibuluka n'osooka n'osuulayo eryenvu amazzi n'eryenvu mu kiro kimu n'okwata emmere n'olya chapati n'olya omuceere n'olya muwogo ettooke kinyoobwa ekisibo kinaatera kano kachapati akatinike kagenda okutuga sibo kinaatera leeta wenkuyiirako boto yange Canada teriiwo nkoye owulira boto ye Canada banna amatu gagikooye gwe gundi oyo mukyala yani yerinnya lye jangu nyabo jangu igwe wennyini ali mu ovulo ya Coca-Cola ugwe atunula emabega mukwano jangu tulabe olinayo chapati olina ki bakwemere nedda bannange mutyaba bakwemere kati olinayo ekikopo kati oli sooka omuwa emmere oyo mukozi wange uva kumanya tetunalya ogenze nalidde ewaka naye abali tanalya kusimanga kaloni kabeera kati mu studio mulina ssente saagala luseke lwa kisiru nange luli mwagenda ne mundekera wano bbiiru mmwe mugenda mulekaleka bbiiru buli wamu mulekaleka bbiiru buli wamu luli ne ku joyisaba abaana batandika nabagamba mugenda kwonoona wano kasukulu yakibagana namukasa kasita wajja wano wonna woonoonese baabo abagenda bakuwe ssente zaabwe sowaani nnya kojja onoolya njasasulira kojja naye kati ekizibu ekiriwo balaba abo abo abaana batandise omuze ba YouTube buli we bangwako tebakyagala kukwata mu nsawo zaabwe anti kati jjukira kati mba YouTuber gwe maama gwe taata balekeraawo otuula n'abanne bali emitwalo 20 mukama azikuwa kale njirako wano leeta owagbeyo sooka njireko wano leete ngomaze mu kyayi kireete muyiremu kyawa ekikopo kya javas kyawano kankuyireko kyani tesobola nywera ku kikopo kyekimu mbuno bankukisiza amamwago sigeesiga ayi ogeesiga mubeereyo ne munuunanuuna ebitundu ye kati abaana bakola ebintu ebyo gwe tobikola mulimu mubadde mu kyayi lekeraawo ebyekisiru kati nze kanywere muno kwata naye ngompadde butono mba nkwadde butono bunzirize nga mufumu baba mufumu bunzirize firiji yero jinga tenjogoza Zubedah eyo firiji yero giyeggula booti obanga eyegolola naye nnyogoze ereme kweggula bwegguzi n'okunnyogoza ennyogoze bukadde buna n'ekitundu nagigula obukadde buna n'ekitundu ku appliance world gwe so omwana abaana we batwe bakosazeewo ekibabonyaabonya bonna maalo baterere bakuzeewo azaala speed kyetaagisa famire ya Chosen Beki erabika okuba teyayagala amiri ng'emulaba ng'omunaku nga bo we baali abagaggawa
abate bayagala nnyo sembeza banaku bannaabwe anti ng'omunaku mujja kujjula mu kifo nga balaba alya ku muwala waabwe muwala ng'akola nnyo abonaabona kati ate omuwala n'ajjamu embeera y'okuwankawanka omwana agabyanimo nebyoyina mu ssimu aba agigabye natuuse ne ŋŋamba bugambi nti bannaayi ekimala kibala akyayina ebyekyama tewali public worldwide kizalibeke byakola abayimbi abasinga bye bakola ebakwanye sintu wakuwensi tibyo temanya baba basemberedde si bamumwa abayimbi baffe ava wano ne baserebu bennyini n'agenda e Dubai ava wano nga bayagala okubeera entebe waliwo amuliisa bw'asalawo ogenda eggulu waliyo amuliisa bwe batyo waliwo wano omuyimbi waffe n'abaana ne ba YouTube bamweriira kati baafubutuka awo omusanga alina omusajja e South Africa alina omusajja e Dubai alina omusajja e America alina omusajja e UK gwe gy'obeetegereze kuba ojja nolaba omuntu avudde wano agenze mu America omwezi mulamba atudde nze bamanyi bakola nga bakola ki nga bw'atuukayo ayiiyayiiya kati America waliwo ng'ogyeko bino biconvention waliwo akola ekivulu nga anoonya abantu 1,000 ekyo kimu ekyokubiri America teringa nti ovuga okuva wano n'ogwe Masaka nti n'ogenda n'ogwe Masaka 5 hours Boston esobola okubeera ng'eri wano nga California eri Sudan ng'olina twekingawo either train oba nnyonyi kati abannayuganda abatali bangi ekiba kimubeezaayo omwezi aba akola ki waliwo wano gurupu y'abawala baali kubukedde awo bagenda omulundi ogwasooka mu convention baava wano nga tebalina na busawo ne bakola ne keesi nnyingi beeziti ne mbabuuza bannaye mwe mukikoze mutya ze baali baŋŋambu babironda tebabironda baava wano oli yava wano omu yali mukwano gwange ne mubuuza yakoma wano n'omutwalo gwa $1 busolo nandaga ssente omutwalo gwa $1 nasooka gulabira ku ye twalina kugundi awo ng'agukoze omwana oba tomujja ku nnyonyi abavubuka mu America eyo bamanyi America abavubuka ababoofubboofu bali UK bali eyo bakekkereza abasama b'e UK embeera si nnungi muganda wange bakekkereza ssente yaabwe eva wala naye America kuviira ddala mu lifestyle yaabwe battabbu America ye muntu eri ewaabwe osobola omuwa $1,000 n'alulya lwonna n'addayo Abamerica balinga bannayuganda omuwa miliyoni n'agirya neggwawo n'addayo ku ground anoonye endala kyokka nga yagambye omwana mulwadde naga zino kenzifunye kanzirye omwana oba afaafe n'otuuka mu ddwaliro ne bagamba takomangawo okuva lwe yava wano alwanisa miliyoni ennaku ezi ng'emuzimbagalidde kati Abamerica bo tebafaayo era kyabula batuuka wano Abamerica bangi bo kye bakola abavubuka eri naddala ku convention akwata n'abeeramu n'enkumi ze nga 3 n'abala nti buli muwala gw'anaalya amusimbayo 1,000 okitegedde n'amutwala shopping waliwo ezo engoye za $3 engatte eza $40 ezo n'azimuyiwamu kati ate balina netiwaaka bwe bamala okukulya wano Zubedah n'akubira ataddako nti owaaye omwetaagamu mukuweereze nga ono yakuvuga n'akusuulawo nti ono naye akwagala nnyo mukwano gwange sooka obeereko awo olowooza agenda kukukima ono naye n'akulya kati abali sharp abawala abali sharp abawana bamanyi okugabaagaba bo bakipiikinga agenda okukomawo ng'alina keesi z'engoye ng'alina ssente ate abasajja 10 si gwe mutwalo ate era obusolo busigala buli intact nga bwe bumu so munnaye bye byacoze ne Becky n'amiri bato bakedde si bato maalo let blooming kuba kati nze kyokka kyennenya ku kyoze ne Becky kiri kimu muwala muto alabika bulungi talent weri ate abadde
abadde agenze omanyi bw'ofuna amatama fesi begejja ogendera ennyindo ekendedde ogendera emimwa walakoko nantume nga yakajjoyo mwakolera vidiyo tomulanga emimwa gyalinga minene nnyo naye be yagejja amatama ne gajja fesi n'esikaba ati kati tokyasobola giraba bubeera bwavu oluusi poverty okitegedde so embeera begenda ekyuka kati kyekimu ne wano kyoze mbeke yadde ennyindo egenda ebula olwega kyeggamba ate kati bagenda kunkola kyera tewali bajja kunkolimira bwe bamala okunkolimira bandeke sikyagalira ddala mmanya ankowa yanta ensi yonna ekkooye nze kumuli abantu amuboogera naye lwa nakola ntya era nkimanyi oli mubuuze naye bankowa dda naye Zubedah kasita wooli nanyumyanga naawe ale munaye abatagala kukugambako nga bajja naye Kasuku awo yasuseewo nalimbyewa jayo ebifaananyi otunule before nakati so kati mbeera fena nange bwolaba ku bufaananyi bwange obwedda saali bulungi okitegeera saali bulungi mu kifaananyi mu ground nali bulungi ku ebyo ebiseera era ffe twali tulabika obulungi but because the years go by naawe wennyini physically n'okyuka n'okula it is understandable but what I'm trying to say is Chosen Becky these stories zirina mu inbox asajja bozoyagala ndakati batugambye agenda mu bufumbo ate era yagenda owasa beauty eyo no gyonoonedde ku buvubuka obwalayisi omusajja omukulu lumu ng'ate abavubuka abalina ssente abasobola ozikuteekamu gye bali okitegeera I never understand a woman kuba kati waliwo omuwala abeera eyo nga olaba omusajja gwagoba is Kasuku yes is me benyimirira awo nga sinaba kwasamayasama olaba omuvubuka yes omuhanga nina mbikole ebbwa lyakamwe ensi n'enkoowa naye ensi egenze enkoowa Zubedah bw'oba ozibye bw'oti omumwa buli muzadde yandyagadde bakuleete ku buko kasita obikula bw'oti nga buli omwaka nnyabo toleeta beesanga wa so Chosen Becky funayo ku basajja abategereka bakwane naye kati Amiri kino kye yakoze ekyokuva yannyonnyole nti yabadde ekikopo ky'e Canada okireese olinayo capati atwongereyo capati yazireese leeta ekikopo ky'e Canada simanyi oba okyozezanga bawo yonna atestinga walagi gundi ku bbeero wagamba akolawa akola ki akolayo akola bukozi mu bbeero capati yo njagala gireplacinga okuse okuma figa oba ntondo kino kirolex mpaako ndyeko nkusuniddeko wali nange ngenda kukusunirako nyumunguza akacapati kompadde muganda wange nenkayumunguza nga njagala ndabe oba onoofunamu ekisa mu mutima ogambe nti munange kamwongereko totawaanye kati mpa mpeno mpaka nokobompa wacho okayulizaawo kasike eyo eno okampi bannaye nammwe mulinga enaalemu obeera oli awo mbwate kati mutandika okukozesa bucupa okufukirira ebintu nomubuuza obucupa nga gwe bwawufukirira nnungi ompitirivu naye Zubedah mande tukedde kulya mande beeriko ekyamaanyi nabadde wananti ekiro uwa ku mmese sazze gundi n'akumbuuza Haji Arafa ye yakoze mufu naye Haji Arafa yaleese olubuto sirutegeera luzimbira wano mu maaso lulinga kasaale ngezigezi olwo lumutandise Haji Arafa ex wa Farida ani abikubuuzizza nkolera bantu gwe kati waliwo abagenda onnyiga mbe wagitulira ku seeti tobiraba bayala Rolex ogimanyi gwe bayala bete Canada
Nkweko. Kyayitaako kye. Amen. Ebyo birabika oba babiteeka mu ddagala ly'abalwadde babikuweereza. Toyogera. Cupa kyeyoba etyo. Teyina momo. Eyina mukwano just kyayayokya nnyo. Muyina fitina. Gwe Shakibu wamulabye. Bannayuganda temulina mpisa. Lwaki? Ekyana kyagambye mbu oluzungu lwa Shakibu lwa view once. Ndowooza balina omusawo ku stand by. Nga bwe yeerumira olwo bankubirawo empisa ebikkawo. Ekyala ne kigamba obutwetonde ng'Abannayuganda. Naye akola ssente. Akola ssente bambi. N'ekyala Zali akoze ky'amaanyi bambi okupromotinga omwami we. Batwongereyo Rolex. That is very nice. Nemala naawe tugenda male pama upami. Empomedde. Ayina kasupu keyina. Kanyanya. Ndaba omuvubuka yagenda kwana muwala w'emmere. Okidabye? N'ekimpi kiringa kijuuni. Naye kirabika bulungi. Gwe n'oyani asinga obuwanvu? Nze musinga obuwanvu. Naye nno nze ndi muwanvu. Yes, kati gwe mbeera naawe ate olinamu kamanyire engeri gy'omumanyiramu. You cannot accept. Ndasobola kukkiriza nti mbasinga obuwanvu but naye muno nakwadde gundi yange ey'ennyaanya okimanyi. Nze nalowooza kano akali wano akanyanya kano ebadde eya waggulu n'oli eya wansi. Gimpe. Ane manzi ogirya. Oyagala ngikuddize ntya? Shami Malende mulwadde. Mulwadde? Nyaye bamuposinga bagamba ali bubi. Kyo ekimuluma. Baamukuba mu paalamenti. Ayatidde kalulu. Naye kayatidde kalulu. Manyi nako katabuse. Producer. Kati okyatwagaza ki? Hey! Okyatwagaza ki? Mbadde munyumya. Shakibu gwe tubaddeko. Shakibu nze kyokka bambi ekyammazeemu amaanyi. Akasajja kagambye mbo omukazi gwe njagala mugamba mutya musima biki. Oyo nkola bukozi benti. Najja. Neŋŋamba banna. Ate kabimiininga. Naye buli muntu mu bulamu olina okubaako n'omuwala bw'atyo. Bira bukubizinga oli mu entoli. Naye bannaaye abawala nga bakaddiye. Ani akaddiye? Abawala bakaddiye. Stress. Manyi n'emboozi. Mubalya mabanja. Manyi n'emboozi gye ngenda okukuwa naye owaye bajja ginnangira. Era ogenda n'obyogera byonna. Naye abawala bakaddiye. Olina gwe walabye. Namusanze ku theatre wano eggulo. Nkaze mukungubaga. Ngazze mukungubaga. Namusanze ex wange. Ng'akaddiye aweddewo. N'akwata mu ngalo nga zikaluba. Mugamba yi mukwano kiki. Nsi nga mukubye. Olwakuba nze nalina obuzibu era. Gwe wamuteekako obuzibu. Nakoowa nabula bubuzi nze omanyi sisiibula. Ondaba mu relationship. Bw'oba onooba ogenda bugenzi. Ngenda bugenzi. Ondabula mu relationship. Badde makulaba nga bawaagundi. Bawaagundi. Nti ate oli nti kati awo navaawo. Nengende walala. Namusanze yakazaala abaana 6. Kiki yazaalira kiwatyo. Ne mugamba mwattu. Bannange kuku help me with your number nakubirako koze omukazi mukambwe. Ajja tukuba babiri. Era emikolo gyo nagiraba. Kale gye gyandibadde emikolo gyaffe. Namugamba ati boba bemba nali ngenda kutwala okaddiwe booti. Era tegyandibaddewo. Omukazi mukulu. Yenna alingeseza omuto. Nagambye bannaye kiki kino. Abantu kadoirawo bannyonnyolera nti ate yali muto ku nsi. Kalimu abadde wano ku theatre nga bakyala ba Messi baliwo bameka. Babaddewo awo nga boogera. Waliwo be nalabye aba. Oli owa America. Owa masiki yali. Ono wa masiki yali. Oyo wa America. Owa masiki ndooza ye Mama Rihanna. Ono gwe baleka bakubye embaga wano. Kati gwe baleka bakubye embaga mulala. Omanyi Messi alina omwana we gwe yasooka ozzaala ng'akyali bubi. Kati musajja mukulu ali myaka nga 20 mulenzi. Namumiitingako ko ne Messi oyo club 17
baali tebakwatagana bulungi naye ndowooza baamala ne bakwatagana naye era saamulabyeko wano kati ne kulyoka kujja ligimu ono gwe baawasa ono gwe baayanjula owuliriza ono gwe baayanjula baŋŋamba yaliwoko ne bamugoba nadda kati ono Mama Rihanna ye yasinga okukwata ekintu yasinga okirwamu yowa wano baalinga babeera wano zana we baalinga babeera nga wakava ku geti ya Standard High ikkirira awo we baali babeera kati ow'ekitende ndowooza y'ono gwe yayanjula kuba mmese we yagendera ebweru yali abeera kitende kati ate ne wabaawo n'Omwamerika Ow'America yagambye nti I'm here to correct you guys. Stop peddling fake news. Mese was not stressed. Kati n'atuwa n'agamba ekisooka yali yasiramuka nga ye Abdul Karim. Ekyokubiri ng'akomawo n'abeera bambi n'atunnyonnyolamu awo naye namulabyemu elementi y'olugezigezi. Ow'America yabadde ambadde akakondo ne shali ya black. Namulabyemu elementi y'olugezigezi. Yadde akabira mu galubindi. Neŋŋamba ono amaanyi gagamba I want to correct you YouTubers. Neŋŋamba ate Aisha walimbyemu. You correct YouTubers, not the mainstream. You know, there are some people who are peddling lies. Nakakonako. Nga wendi awo nga wendi plandi na mwandu kati addayo America abadde amuyinamu omwana sirowooza naye yagambye bakumanga kifaanana mmese ekito ekyo kirabika okuba kiganda kya gundi Mama Rihanna gwe baazaalamu ono omukazi ono gwe yawasa simanyi oba yamuzaalamu oba teyamuzaalamu oyo ye twayite rigimu ya Mama Rihanna we nabeerera ennyo ne Messi era gye mmanyi waliwo omukazi gwe baŋŋambye yasiramukira nga naye Messi baamusabidde ne bamusaalira omukazi nga yasiramuka Mama Rihanna yali musiraamu era batugamba nti emu ku byaba. Are you seeking exceptional education for your child? Look no further. Valua Education Center Kitiko Kigo warmly welcomes students from kindergarten to top class. Our dedicated teachers, nurturing environment and academic excellence ensures your child strives. Join our learning community engaging lessons. The path of success begins by taking the right step, and that's why Valua Education Center offers from when your children begin their journey. We provide the best, not only focusing on academic excellence but also other practical life activities. Enroll now for excellence. Balemaganye sikinako mitwe na magulu bubaali baagala asiramuke oba n'agaana oba famire n'ekola etya babadde bakyogera awo. Ati Mama Rihanna yasaalidde yakwataganye nnyo n'Omwamerika kuba bonna basiraamu kati ono waffe owa wano kuba yali baŋŋamba yali yamukolera ne Bekeri wano nga ku mochare yasigadde na famire be baasabye mu church yebikirira eyayambala galubindi. Kati Mama Rihanna n'Omwamerika nabo ne bamusaalira kuba Omwamerika yagamba yakikola ki yasiramuka kasoba bamusaalidde ne bamusabira ate naye kati ebyo byonna gye biggweera mufu ekirungi nalabyawo ka friction naye nga si kaamaanyi wabeerawo obiraba alaba awo nanoonyeza sayidi wengwa naye nga siraba ani alina kasente ate Omumerika nga mukambwemu kuba eyo sayidi gye nandibadde siviira ddala wali nayogerako oko naye like abadde akyali stressed. So my sister bw'ova mu kuziika Aisha Omumerika tunoonyeeko tutuulemu naawe ffe tuli wano aye ne Mama Rihanna kye yakoze nakyagadde okwatagana ne mujjawo omugagga sister we nemukuza abaana ekiro kye wakyogera yakwataganye ne big sister we big sister ayinza otwala abaana mu Amerika era kati message ekyali ekigendererwa bagamye mbu bakyogeddeko awo olaba abaana be bagenda Amerika olabye olwa sister okuba nti akwataganye n'ono so bintu ebyo balina okukolagana so Mese tugenda muziika wankya
ne video weneefulumira ajja kuba yaziikibwa dda. So toddaawo baamuziika dda. Tukimanyi tukitegedde totumanyiira. Tweyanza nnyo. So America yabadde alinako banna bamwerekedde. Yabadde alina bamuvawala abaani nga omanyi. Muvawala yazze eno sayidi ya America. Muvawala omuyita mmere kulya ye yamuyise n'omuyita. Baade bayise muvawala akole speech n'aga nti nga sinnakola speech yange kansooke mpite Aisha ayogereko nammwe. Najja ng'afaanana obusungu. Bye bamukoze bingi. Tewali bye bamukoze. Kali aka omusajja yabadde stressed ke kaamunyiiza. Babeera ng'abalaga nti teyafaayo. Yabadde amucunya. Naye maama tusonyiwe. Nga bw'omanyi nti nno bakazi b'e Bulaaya mucunya abasajja. Tusonyiwe ffe twali twogera ku bye twayogerera nga twogera we twasemba okwogera naye. Ate n'engeri gyafunyeemu ataata. Okitegedde? Tusobola okugamba stress. Tusonyiwe. Naye bw'omumala oziika get some time, have lunch with us. Ate obeemu ne ku nkalu. Wamanya amabugo okuva mu America gajja. Mangi. Yeah, you call us. Asuubira tewazoonoonye. Ne bazoonoona. Accountability. Ezaffe miliyoni 2 miliyoni 3 zibula. Tuba tetukuyiseeko nnyo. Tuba tukudduseeko nnyo. So byebyo. Ate Aisha namulayo kakazi katini katoototo beekati. Bagenda kufumbirwako, bagenda kukawasa. Akyalimu endi eziwera. Bagenda kukawasa. Community y'abasiraamu ejja kajja. Bakalya. Ne kiva mu ddiiro. So kyekyo muganda wange mmese wummula mirembe. Ensi bw'etyo. Kyokkola tewali. Hajji Arafa yazibaddemu. Hajji Arafa no yafunye envi. Ku myaka gya 38. Ne mga Hajji emyaka gye egiddako gyonna 4 ogenda kuba n'envi. Anti munnange ne Hajji nakye mbadde ngenda okwogera naye nzijukira Hajji nze ampaayo. Buli lwe mugwako bambi si musajja mukodo. Kale senga gundi yasigala. Farida. Ani nkanyambi kugambye ebyo. Yasamira muli naawe. Ogenda tukyaya abantu. Ogenda batukyaya. Naye omukolo gwali ewaaba Farida waliyo. Ebiseera wali tonnamumanyi. Ne tugenda ne tulya twatuuka nga tugenda awo wano enankulabye ewa muzeeyi we. Olweggulo nga Hajji atukuŋŋaanya nga 8. Ndoza ebyamugobya n'omugobya. Ojja otya ne loole y'abantu ku bizinesi ya munno. Naye ndowooza yasasulanga ne tugenda ne tutuula awo empombo ne batuwa empombo. Ne muwuta supu. Nga nkyagula ekyeggulo ewange. Sente waziina. Naye era nali siziina. Hajji yali omugagga wange. Naye nno nzize embeera n'abagagga bange. Ate Hajji bambi akyali muntu wo. Hajji muntu wange ngwa naye. Essaawa zeezo. Tukole nno. Tukole. Jako. Kale tujja kukomaawo. Boto ye Canada. Eno boto ye Canada yali y'abarefugee. Babayiramu omwo ebintu bisigale nga byokya. Nasifuddeeyo. Soba neeno boto ye Canada ebasiibulako ne bagamba musiibe bulungi. Boto y'abarefugee naye abantu abali ebweru mulekerawo tuweereza ebintu by'abanaku. Okitegeera oba oli awo kati baatandise omuze. Yonna eyokyesa. Wuliriza waliwo omuze nno gwe baatandise. Kasuku nina ebintu byempeereza bimpeere mukadde wange nga mulimu pampa. Abakadde b'e Kampala tebambala pampa. Katonda akyabayambye. Bakyasobola okwetwala emmanju oba be gabayitamu gabayitamu lumu. Naye pampa zifubutuka e Canada awo America UK. Muse gwa pampa. Oli n'akuweereza engatta enkadde n'omubuuza ekikummanyizisa okumpeereza engatta enkadde kiki? Okitegeera? Omulala n'akuweereza engatto z'abaasikaali. Nina eyampeereza engatto z'abaasikaali. Ne mugamba mpa location yo n'enzitikka ne ziddayo. Namugamba tommanyiira misana ate bw'otyo. Kukifaananidde mu asikaali omukuumi n'enzimuddiza. Alaba bino byotambula ekiro. Babeera eyo ndowooza ne balaba ebibaboye. Oli n'akuweereza PS2. Tuli ku PS5. Oli n'akuweereza PS2. Software yaggwako dda. Kyayagaanye bannange. Anti kati olaba e Canada bino babiwa banaku bali Alberta. Alberta ewanyogoga ennyo. Kati bino babiwa abanaku baayo. Abeera nakyo olunaku lulamba nga kyokya. Kati bakikuweereza ano omusana gwaka ng'obuzibu. Nkubuuliddewo nti Zubedah zigenda yingira saa 12 nga kyayokya. Mu boto ye Canada. Mu boto ye Canada ey'abanaku. Toyogerako ky'abanaku. Boto y'abanaku. Boto ye Canada. Eyo boto y'abanaku. Kati nno Katonda yakuyabe baakiwadde ggwe. Yali akiweereza omwana wo mbw'akitwale ku ssomero.
Chiwa omwana n'ateekanga mu juice. Bamubuuze why bana barefugee. Ate era olaba engeri gye bakirambamu balagirira barefugee. Buno sagala bujja. Gwe gende nakivale eno mu Red Cross olaba batozisangeyo. Agende good John Cliff Wamala. Genda wa John Cliff Wamala ali mu Red Cross. Ye mwogezi omulage eccupa eyo. Agende mu store yaabwe agikugirewo nga bagiteekako Red Cross. Eyabwe tewoza, eyabwe ewoza. China. Olidisa nno. Bajjayo bingi. Kale. Ama musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.